kyenzikiririza mutyo kituufu oba waliwo ekyamu ekigenda mu maaso. Tula wansi ne ngamba ngenda out naye kyendi mu celebrating ndi mu kusanyuka for what? Like what am I celebrating? Because I prefer going out. Ngoina either diru jokubye oba sales zokoze njogera mu side ya business abali mu sales zokoze bali to expecting no gamba okay kangene chamukemu uko. Then not kati sigamba ati bulina kuiza cake day. Wiki yinzo kola waguno mwezi guyinzo kola ogujja ne gutakola. Naye bana abantu benjogerako every weekend, every Friday weekend babira bachakala bagenda ne bachakala. Bana what are you celebrating? Mumu winninga every day. Like chichi mundetera okulowooza nti either I'm depressed ne mundetera okulowooza nti either ndi mu nkula nnyo nti ntandise okukaddiwa ne mundetera n'okulowooza ekyokulowooza nti ndi nnomo kirabika kindi wala nnyo. Naye ebibiri bineeno ku bantu bana engeri gye bacakalamu bindeetera okulowooza nti either ndi ntandise okukula nkulidde ddala oba nga nina signs za depression. Simanyi oba nina byenfaanana nga nabo balina saako zaabwe zonze n'ezisinga z'abantu buli kaseera weekend kakubidde wakazeeno kazeeri. Kati nze neetooloddwa abo abantu bwe batyo. Kati bwe neetoolwa abo abantu bwe batyo nenesanga nga nze omuzikazika atatambula. Kakati nembira nebibuuzo nga bwe bityo nti zino ze signs za depression nkula oba just ndi nnomo waliwo abalala benfaanana abaffe bano abannaffe bo celebrating ki every week. Nze ali mu kulagaya nga bannange bawangula nze siwangula nga babeera buli kaseera baselebrate oba waliwo ekitali kituufu oba ndininayo abaala benfaanana oba ndi zino signs z'ebyo kuba nze benninaanye saako gye nnina buli weekend era ezo bakubira nakugamba nti weekend egiwedde nti ekyo kiri ekyabadde wali eri kyabadde kika ti nga gwe tulina kyewakoze ne wiiki eddako kyeyabadde mu kifo kiri eri ate kakalamu kiki kakalamu sibanga ndi mukukula nga nkuze naye ate tekitandise kati. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. So ndi depressed nkuze oba ndi nnomo. Bino ebimu ku bibuuzo bye mbadde neebuuza nga okuva nga nkyali mu myaka nga 16 we nakola decision ne ngamba sigenda kunywa mwenge
sigenda kusmokinga, sigenda kukozesa biragalalagala. Yemu ku decision gye nakola. Oluvannyuma lwe nasinkana one of my mentor bwe nasisinkana nga nkyali muto, mwami we bamuyita David Kibuka Nsimbi. Yanyingiza mu media, yanteeka ku radio, yansomesa ebya radio, yantraining ebintu byonna byonna bikwatagana ku radio. Twali twogeranga nnyo naye, yali anywa nnyo omwenge, naye yafubanga nnyo okunkubiriza n'angamba tonywanga omwenge, tokozesanga ebiragalagala, literally kyeyaŋŋamba oba onayingira mu eno media. So okuvanga ku myaka 16 decision inagikola nengamba sijja kugunywa, sigamba nti no abagunywa mbavumirira, sigamba nti no ababikozesa tebalina kye bagasa mu community, but ye decision gye nakola nga nze omuntu nensalawo nengamba nti kangendeko ko another path, kangendeko mu path endala. But wabaddewo ekintu kibadde kijja kimbathalinganga every time, every day. Nzijukira bwe nali nyingira media, nali njogera nnyo mentor waffe oyo nali n'omwami bamuyita Alex, kati producer wa Makula, yali nya ku Spark TV, yali producer wa Live Wire. Yali atugamba, yatubuuza ekibuuzo, agamba lwaki mwagala okujoininga amawulire, lwaki mwagala okutegeera n'okufaayo okubeera nga muyingira mu bino ebintu by'amawulire, kiki ekibasindiikiriza. Ebyaddala kupe fena nze nali simanyi kirowoozo kya Alex kye yali alina, but nze naye twesanga nga tulina ebirowoozo almost byebimu. Ekisooka twali twagala nnyo okuyingira mu bivvulu nga tetusasudde. Nga batuyingiza bagamba ono wamawulire akolera radio bwati, ono akolera TV bwati, yingira. And we experienced that. Twabiyingira ne tubiyitamu. Twali twagala nnyo okubeera nga tumanyikiddwamu nga abakuumaddembe nga ne bakutwala ku poliisi, poliisi asobola gamba ono ye Kakalaamu, ono ye Alex. By then nali nkyayita Gerard amanyika nga matuufu. So ebimu ku bintu bye twali tumuwa nga atudde bwati mu ddiiro, nga tutudde bwe tuti nga ali mu kutubuuza tugamba lwaki musazeewo okwagala okusoma amawulire oluvannyuma lw'okukitobako okwenye ebbanga. I think that will be another story for another day. Tuliba tuzeemu wendiba nnyumiza ku ngeri gye twatandikamu, but kati ekirala kyakubeera nga nga tusobola okubeera nga okukwana ebirowoozo by'abaana abato bimanyi, okukwana nga totaddeemu yadde 10 nga mukazi akwagala olw'okuba olina w'okolera. Byemu ku bintu bye twali tulowooza okubeera nga tufuna mu mawulire. Then ne ssente ate nga kyekintu ekisembayo nga kyekiri ekyoluvannyuma, but ebisatu mwalimu okuyingirira ebivulu eby'obwerere, twabiyitamu ebyo. Okubeera ku poliisi obanga ofunye obuzibu like ng'oli mu kuvuga wa traffic wa poliisi nakusanga nakugamba nkumanyi ngokola kino oba nkuwulira, something like that. Byemu ku bintu byali bitusindiikiriza, then n'okukwana nga tetutaddeemu yadde 10. So I think ndowooza ebyo ebintu byonna byonna nga nze omuntu nabiyitamu, nabyeexperiencingako, byonna nembirabako, bye nali ntoba oba bye nali njagala okubeera nga nwanako. Naye bwe twamubuulira ebyo ebintu, I'm sorry to say, already ava publicly nayogera, already alina ebintu bye yali yayitamu nga already ebyo byamukosa dda. Mwe mwali okwebakabaka nnyo ku bakazi kyamuleetera obulwadde, yalwala, Mukama amusaasire, naye nakati akyaliyo, naye lwakuba yavaayo nayogera nti yalwala. Then omwenge ebiseera ebisinga yaŋŋambanga nnyo tonywanga omwenge, tokozesanga ebyagalagala, ebintu byeyaŋŋambanga byankozesanga nga nkyali myaka 16, 17, 18. Then ebimu bivulu ebyo tebyalina buzibu era twabi experience nga ne tubigendamu, naye obulamu bwange ne bubeera nga bwakyamukamuuko nga nkyali myaka gyange nga 25 ne bukyamuka ne bukola ebintu bingi nnyo, newakubadde ekyomwenge sikikola nka up to now.
nendaba ku bintu nga nkyali mwana muto. Natandika radio banga I was 20 something myaka nga bigikyali mito, nefuna opportunity nentandika okukola ku Simba nga nkyali mwana muto. Ebisinga byonna ne bintomera nga nkyali mwana muto. So okuba ku kyamuka bivulu byonna ebisinga nabiyitamu, byonna ebisinga mbirabyeko, byonna ebisinga mbi experience nzeeko. Then time yatuuka nga ebivulu tebikyali kinyumu, kati ekivulu nkigendamu with the purpose. Ngenze nengenda kukola kino. Radio bagiwadde assignment ebadde eranganga obulango, bagiweereza tiketi, bamaze n'okwasaininga nti gwe agendayo kakalamu gwe agenda okusaka. So ningamba ate nakola kika ngendeyo olwokuba nti kino kyekibadde kyexperience nga but kyatuuka nekiva mu kukyamuukirira nti ngenda mu bivulu weekend eno ngenda mu bivulu nekivaawo. Simanyi kyajja kitya naye ndowooza kigenda ki affectinga oba is it affecting my, I don't know, abantu abali professional into the stress whatever depression blah blah ebintu bwe bityo bo webanabanga ndowooza bawulidde no bayinza sibanga nina sign zendi mu ignoringa but tekitandise kati kyatandika when I was still maybe 25 26 something like that. But naye ngenda okulaba nga nekyali wange ono Alex naye akyogera nimanya nti kirabika okuba tekiri kunzo. Ndowooza twakeera mangu nnyo oba ebintu by'amasanyu ne tutuuka nga olinga alabanga byewali oyayanira okutuukako wabituukako nga bukyali, then otuuka eno n'obeera nga tokyali nnyo muntu agezaako kuba ate nga ali excited mu bintu ebimu oba wengenze nga neyongera mu maaso ngenda nentula wansi nempanika nengamba ndabika sikyali excited because ebimu nabitomera nga nkyali mwana muto, ebimu nabituukako nga abantu abasinga be nali njagala okusisinkana nabasinkana nga nkyali mwana muto, ebimu banembi kati the way engeri gyenkirowoozaamu ati si kyekiringa ekyomuntu omwe waba yakakitomera yakakiraba either exposed nga abadde exposed mu kaseera nesanga nengamba ndabika bwe kito bwe kiri. But nfuba nnyo okulaba nga ngezaako okutuula wansi nengamba kyenzikiririzamu kyekituufu oba waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso ekitali kituufu. Kinina okuba ate nga nkola, kinina okuba ate nga neerwanako nga bukyali, kubanga nze nabanga simanyi ntuulira wansi nengamba nakugamba bakwano bo ne bakugamba obeera nnyo weesibira nnyo mu nnyumba ofokasinga nnyo obeera nnyo mu nnyumba tofulumako. Abamu especially najja wanenaga tolina kubeera nnyo mu nnyumba, tolina kubeera nnyo mu nnyumba, olina okufulumako n'okyakalako twala tugende. Abamu ne bagula ne tiketi nga waliwo ebivulu, abamu ne bakugamba twakoze tebbo jangu otuule. But oluusi bagenda okugamba abantu be bagenda okusisinkana oba bazze okulaba. Nze nga nze omuntu simanyi na kigambo katugambe ebivulu ng'ebyo ntuula wansi kuba engeri oba gye twayanguwa okubigendamu ennyo. Tuuka ekiseera neŋŋamba naye abantu bano bakyamuka batya oba simanyi. Njagala bukubemuko akafaananyi, simanyi baliwo abantu abaali bakibaddemuko, ntera nnyo okwogerako n'abantu abamu nga bayibulu abaani abo, naye kati ngezaako ku sayidi endala cause ne bayibulu abo bakeera mu mawulire, abasinga bakedde ku makya nga babirabyeko nnyo ebisinga. Kati katugambe omuyimbi agenda kujja ku stage, mwabadde naye ku press conference n'omubuuza ebibuuzo ne muva ku ekyo n'ategeka ekivulu najja ne baga atuuse n'ogendayo ku hotel maybe ekiro ekyo backstage ne mubeera naye. Kati otula wansi n'ogamba okay kati wajja ku stage nga bali bakuba enduulu nange nkuba enduulu. Already ndaba nga I'm not saagala kukozesa kigambo nti no, but nabanga siri excited kubeera nga ndaba omuntu gwoba mulabye ku press conference n'omulaba maybe a day before oba the same day kati n'amala
nagenda mu kivulu. So do you think nti osobola okubeera excited nga abalala abantu ababa batannaba kulaba? Ngezaako okunoonya excitement eweyinza okuva ngambe kati kaŋŋende ndabe ebivulu tuule then I think simanyi naye ngezaako ekintu ekyo kimbazalinze for so long, more than almost 8 to 10 years. Nangamba naye abantu bano kiki baselebratinga ki every week? N'omulabanga buli week afuluma n'agenda, buli week afuluma n'agenda n'akyakala n'anyumirwa, n'omulabanga agamba nanyumiddwa nnyo nabadde ekiro nabadde out nenkomawo saa 8 ne next week n'agamba nagenze out ningenda nenkomawo saa bweziti muganda wange nkyalina hangover kyabadde simanye kyabadde kika. Ana nengamba nze atali mu kuwininga, nze sina kya kucelebratinga, ninayo abalala benfaanana nga nabo obulamu bwabwe babutwala nga not even mu mawulire naye nga babutwala mu mbeera nga nkitwala excitement, kitwale kunyumirwa nga abalala, nkitwale ki nti ninayo abantu abalala benfaanana nga kiki kye celebrating anyway. Kyekibuuzo ekikulu tenyinza okubuuza ababa bagenda mu mabaala everyday oba mu bivulu everyday like every weekend. Kiki kye celebrating? Muba mu celebrating kuwininga nti week yona yona gimazeeko nga katugambe oba oli mu business you making a lot of sales no akangene celebrating oba just kinyumu. I just want to understand. Kinyumu nti is just a norm nti every weekend nofulumamuko oba muba mulina kye celebrating, because wekibanga waliwo kyo celebrating I can understand. Nange mwenyini nzoga nti why sajja tugambe business yange wanerenga makubye sales ziziro nebwezi owambadde na target yange eri bweti this month nkikubye kangende nchakalemo uko, right? Ate nokuchakala simanyi, but I just want to understand people abatera okubeera nnyo nga mugenda nnyo mu mabaala oba not even mabaala oba mu bivulu anyway nga mugenda out mwetwala out every weekend like mu celebrating ati bulamu obwo Katonda bwaba kuwadde nti eno wiki Katonda agimazizaako oba just kinyumu. Munyambe nyinza okubanga nina ekintu kye you know ekigambo kye form of fear of missing out, right? So I think dunulya weti ningamba omukutu gwange weguli. So I think I'm living in mukine ekintu kya form fear of missing out ningamba, and I think it was a one day nyinza okuvaayo ne nenjogerako kind of this thing nina abantu baneeno olina kukubira essimu nagamba naye kakalamu naawe olimba obeera nnyo mu nnyumba kanzi gye nvuge nkuno naawe ojja otambulemuko. I'm like badde nina Zoom call gye ndiko n'abantu wane tebalina kubeera nga buli kaseera obeera ne gundi mbobeera kukola. I'm not workaholic nti mbeera but kati especially weekend ku Saturday oba weekends naziteekayo nga zoom day ey'abantu abakirayant bentera obeera nabo support them mu mbeera bwetyo. Kati oyinza okwesanga ng'omuntu atambudde n'agenda paka saawa nga maybe 3 nga mulioko oli ku zoom ate ogenda okuddamu ng'owuli otudde computer ng'obwongo bukoye you want to rest olina kupya nagamba nze kankunona olina otambula olina okufulumamuko ogende awo nebuuza nengamba singa nsigala mu nnyumba muno kubanga tekitandise wano Canada sinaweza myaka 3 tekitandikidde wano Canada but kitandise way back wemba sina kintwala mu bivulu sigenda wemba sina nnyo reason lwaki ngenda I don't go then wano it's just a supplement kate wano naddala nga obulamu butandika butandisi wali nno wali butambuddemu kate waneeno ndabira ddala nga mno I don't have so much thing to celebrate obulamu butandika butandisi kati wali era at least nandigambe nti why nali ndaba nga ntambudde obulamu butambula
butandise stabilizing and ndowooza nandibadde mbeerako ne celebrating but I didn't. Not so many times I found myself out. Kati wano obulamu butandise. I'm just ndi mu approaching kuweza myaka 31. Ndaba nga ntandika butandise. Naye sijja kugamba nti nombo olwokuba ndi wano ntudde wano eno nina kubeera neno bulinaku buli lunaku nina kubeera nga nkola si bwe kitewe nkitwala but tula wansi ne ngamba ngenda out naye kyendi mu celebrating ndi mu kusanyuka for what? Like what am I celebrating? Because I prefer going out. Ngoina either diru jokubye oba sales zokoze njogera mu side ya business abali mu sales zokoze bali toze expecting no gama okay kangene chamukemuko then not kati sigama ti bulina kuize cake day ino wiki yinzo kola waguno mwezi gulinzo kola ogujja ne gutakola naye bana abantu benjogerako every weekend every Friday weekend babira bachakala bagenda ne bachakala bana what are you celebrating? Mumu winning every day. Like chichi mundetera okulowooza nti either I'm depressed ne mundetera okulowooza nti either ndi mu nkula nnyo nti ntandise okukaddiwa ne mundetera n'okulowooza ekyokulowooza nti ndi nnomo kirabika kindi wala nnyo naye ebibiri bineno ku bantu bana engeri gye bachakalamu bindeetera okulowooza nti either ndi ntandise okukula nkulidde ddala oba nga nina signs za depression simanyi oba nina benfaanana nga nabo balina saako zaabwe zonze nezisinga z'abantu buli kaseera weekend kakubidde wakazeeno kazeeri kati nze neetooloddwa abo abantu bwe batyo kati bwe neetooloddwa abo abantu bwe batyo nenesanga nga nze omunzikazika atatambula kakati nembira ne bibuuzo nga bwe bityo nti zino ze signs za depression nkula oba just ndi nnomo waliwo abalala benfaanana abafe bano abannaffe bo bacelebratinga ki every week kiki kye baba celebrating pressure ku pressure kubanga tekitandise kati simanyi balwaki saako yange ebeeramu abantu bwe batyo banvugira ddala nno muganda wange bandeetera okulowooza bandeetera okuleeta kiri ekigambo kyenkugambye nti I'm living in a formal world, fear of missing out. Ninesanga nga ngamba kiki kyesikola nze ali mu kulagayanga bannange bawangula nze siwangula nga babeera buli kaseera basire oba waliwo ekitali kituufu oba ndi nnomo waliwo abalala benfaanana ndowooza omulamu gwa vidiyo eno kati guzze ndi ninayo abalala benfaanana oba ndi zino sayinizi z'ebyo kuba nze benninaanye saako gye nnina buli weekend era ezo bakubira nakugamba nti weekend egiwedde nti kiri ekyabadde wali eri kyabadde kika ti nga gwe tulina kyewakoze ne wiiki eddako kyeyabadde mu kifo kiri eri ate kakalamu kiki kakalamu sibanga ndi mukukula nga nkuze naye ate tekitandise kati simanyi ndabika nekaddiyiza bukyali naye ate engeri gye nkugambyeko nti oluusi ntuuka ekiseera ngamba naw ngende nsooke ntuulaawo kuba ndowooza abamu oba ekibaleetera essanyu kunywamu bagenda ne banywa oba nyenda kukozesa ekigambo kuvaako ne bavaako sinywa sina kyenkozesa ende bwenywa soda ndowooza amazzi gagunganywa kitono soda juice kati wemmala okunywa soda ne juice nkyamuke ndinye ku mmeeza ndyoke nyoole kube I don't understand neetaaga okutegeera wemba nga ninayo abantu benfaanana like nja kuwulira nga ate
there's a thing chentero kubatenga mpuli because tutula nabo musako after maybe nga tutuddeko ko mu kifechi baguze omwenge batudde banywa kakalamu kwatonyweko nti baba sinywa tonywa ti hodoka mu media nga tonywa banga lyona cause it was my choice. I did the decision nga ndimo I was 16 17 ningamba kino sigena kigenda kintu kyenakola and simanyi ndabanga I don't see myself manyi bagamba never draw a conclusion so fast but simanyi oba nakikola oba sirikikola but I don't feel like njakikola kubanga kitambudde ebbanga but uba malogo ubabera osubwa gwe olina bingi nnyo byosubwa then after that I just nakola decision yange ningamba sijja kikola then after a second or some minutes bagana henno munani chokola kirungi nnyo era totawaana togunywa guno lumbe and I'm like so ngubanga lumbe lwaki mubadde mungamba ngunywe lwaki mubadde mungamba tandikanikano lwaki mubadde mungamba kola like nenesanga nga atenga be bantu bimanyi dasaako yeyo je nina okubeera mbeera but nesanga nga ndi mu mbeera nga nzenze ke yefaanana nzekka simanyi waliwo omuntu yefaanana ye nga yerabira ddala mu bantu bawangaliramu obulamu bwonna bwentambulidde nefaanana nzekka ndowooza nze atacakala nze atanywa nze atasmokinga nze atakozesa biragalaga nze simanyi and I see that in no day ndabanga lunaku lwa bulijjo you know netaaga okwedisika netaaga simanyi lunaku lulijjane nempulira maybe mbaka kenkoze video eno and I'll keep on doing such videos mu oliawo this is my community nyizo kubanga nina abantu mbe mfanana nguba nabo babadde confused like that nga balinamu okonekana akafomu character batyo ku missing out something like that. I think where's my phone? Yeah, I think your life jentambuliramu way back kwanga n'ebintu binali ndowooza ati bigenda okunkyamula ebivulu natuuka time nembera used of them nga mbimanyidde nga nzunga mu bivulu ndowooza kyantwalira emyaka ng'ena ku 5 3 nga mpulira mbikobe nga just kati woba siyina mulamu omutuufu guntwalayo sigenda you get so kati nendabayoko abantu abamu nga bo bambi bakitwala ngoba binga balabira ddala gundi yazze tulina ogenda okyakala tulina ogenda okola no I'm like yeah but olwo atuuka ku stage nange ngambe kubedulu olololo nga that person nyizo kalabadde naye tubadde tucommunicatinga ngenda kutuuka wani katugambe nga jeno ntuuse kati nsanga mu location weruti then after like ekivulu nga kituuse kati mbulya kyekiri awo like literally ntuuka ekisaya nengamba I can't start getting excited umuntu agenze ku stage ku muntu ngana tugambe obadde na kati wanino nina abantu mbensinkana oyizo kubadde ondabira ku screen for some time kati no tuge kiseera nga twiraba you still get excited buli kaseera twiraba anyway si not buli kaseera but twogera twesisinkana netunyumya no so sometimes I turn down the requests from my friends and maybe sometimes I go bueno buno bulaya tomuzanyisa bulaya tiba bulaya olina okukyakalamu oku bulaya olina okola bwoti olina okubeera bwoti but ndabika ntandise ngenda nezuula because I made 30 najja sinakweza myaka 3 waneno nekati naweza myaka 3 plus ukitegedde so natandika ekiseera nengamba ndabika bwe buno bulamu kati bwenkyuze nze bwengenda obeera nabo and another thing wenasomala okizuula ekyo nentegeera nengamba ndabika sirinzekka nesimanyi
nyinza okuba nga ndinzeka nga simanyi naye ndowooza sirinzeka ku bantu nga saakoyo gyoti weetoolodde yonna ekuconfusinga ng'olinga alaba nti obulamu bw'ensi bulina kubeera bwe buti oba si kyekyo nga there is a pressure gy'obeera nayo n'ogamba I think bano abantu balina kye basebulatinga ng'ovudde ku ky'okubeera nti obulamu nti n'okubeerawo enkeera tewali ali n'obugunyu ogufiirako obufiizi leero n'enkya ng'ogenda kugenda n'oba togunywedde osobola ogenda okay we appreciate God nti ekyo kintu akitukolera era akituwa obulamu but waliwo bino ebintu ebitambuliza n'ogamba nti egayi no abadde anoonya akalimu ake kumala ebbanga omulimu omanyi ageze ku interview n'afuna omulimu agenda anyumirwemu but every weekend omuntu aba agenda kukyakala ng'ovudde mu kuspendinga ospendinze sente but kiki ekiri awo ekinyumirwa at least once in a while nogaka ngendeyo ye kyetegerekeka but every time every weekend kiki kyo celebrating abalala kye batafuna kiki kye mu celebrating nze kye sifuna banayite mundeka kino kinsuseeko kubanga ntuuse ekiseera nendabanga nina ekintu kye missinga for a long time nina ekintu not even missing to be on the pressure but I feel like maybe sirinze kaliyo n'omuntu abalala bali confused nga bayita into the same situation yeah so obulamu bwange ate bwe najja wano natandika nnyo okubudiscoveringa netandika okwezuula mpola netandika okulaba naye engeri gye tubeera nti tuli mu community ya etali nti oba ogenda kusala wano osinkana oli weesanga nga oyinza okubeera nga abantu balaba ku weekendi oyinza okuba nti olina nnyo bw'oyogera nabo nti oba oyogera n'omuntu nga wa Uganda tategeera what exactly you're going through neweesanga nga community gy'osobola okutegeera ekuba amawanga we are lucky by the tuli lucky nnyo nti twajja mu zino ensi twagenda okujja nga already zina nga social media kweri ebisobola otuula wansi omuntu n'akuliza tayagala n'alekayo no picking n'oba ofunye like tuli lucky nti twafuna community eri beyond kasaako kaffe ke twetoololamu kyova olaba YouTube yange erina abantu bangi nnyo okutuula nenjogera nabo nembabuulira ne bampa ku magazine toba ku magezi ne tuzimba community y'abantu abasobola okwezuula y'abantu abasobola okutegeera nti they are not alone kiba kikola amakulu but ngenda kubagamba nga ngenda maliriza nti siri wakati mu kuba kujajinga abantu abagenda out every time I'm not sibajajinga naye ntuse just imbeera mbadde mweyembeera oba ndi mweyembeera ya fomo ningamba najja sinaba kuweza myaka 3 nengaweza naye ebimu byendowooza nti biyinza okubanga ndabalire ekikyemisingamu ko kyakunywa naye ekyebivulu nakikolako myaka gyawe ejjaggwe mabega nga nkyali nnyo so is it that enough like kimala ekyo oba nina era stage nina ekintu ekirala kyemisinga ekiyinza okunzirira mu maaso eyo because I take nowadays nkitwala nti wemba nina kyencelebratinga awugo naye bannange bano bo buli weekend bandeetera okulowooza nti bo bawangula buli kaseera nze nga bwe nkitegeera nti weetwalayo okwo noga akangende nyumirwemu okwo kulwakubanga nina kyempangudde nina kyempiseemu nina kyempangudde kati nze engeri gye nkitegeeramu bwe nfuna wendaba bannange nga buli weekend nabadde eno nabadde eri ndi kuki sibanga sirina kyenkola ng'abantu bange bawangula buli kaseera so guys kiri nomo
Is it sign of depression? Or I'm getting old? Kyekibuuzo. Ngenderera oba waliwo ekirinomu, waliwo abalala benfaanana nga saako zange zenina nina zi accepting nga zibeere bwe zityo nga byadda tebalina kiba celebrating but bakimanyira bumanyizi bo bwe bati babeera. Wow. Yebyo nno. Yebyo. Akuume. The Answer Channel, a solution to every situation.